bamuyita Sereste Kasule. Akayimba kuba kayita Saasira oba wandisonyiye. Akayimba kali kalwanirira okuba kategeeza abantu nti obulwadde bwa mukenenya bwali gye buli nga butta abantu. Nga bw'owulira embeera yakati gye tuli mu COVID, asobodde okuba ate nga abantu bangi nnyo, asobodde okuba ate nga batututteko mu mbeera eyo. Myaka gya 80 bagijjukira. Omukulu Sereste Kasule ke kamu kayimba akasobola okuba ate nga kamulaga mu bantu ab'enjawulo, wadde nga basinga abantu abamu obuulyawo tebamumanyi naye nga basinga akoze kyamaanyi nnyo mu ndongo eno. Omukulu ono asobodde okuba ate nga ajja mu ndongo webback era ng'okuzaalibwa kwa saidi z'eggomba akaloba kayita mpongo aba akategeera akatundu ako, era nga taata we bamuyitanga Joseph Kamya ne mama bamuyita Flavia Nakate. Era nga omukulu ono Sereste Kasule yayi mukyala we naye muyimbi bamuyita Nowerini oba Nowe Neguya. Abamutegeera obulungi omukulu ono Sereste Kasule yazaala omukulu bamuyita Kapalaga yali akola ku Simba, kati yavaayo kati ali eyo ali mu America mpola mpola. Azaala n'omwana akola ku Baba TV bamuyita Kabyanzo, akola na programu ya Kadongo Kamu. Kati yazaalibwa omukulu ono gwe bayita Sereste Kasule. Era abakulu bano omukulu Sereste Kasule okusoma kwe yatandikira saidi z'Empongo Primary Mpongo Church of Uganda, nasomerako ku Mpongo Roman Catholic Primary School. Awo nno gyasobola okuba ate nga amaliriza mpola mpola kwe kweyunga mu bintu ebyokuba ate nga akuba ebivuga omukulu ono. Era nga Sereste Kasule yategeeza mu mboozi ye ewaabwe bayisanga nnyo omwenge era nga bagutundirawo waka, era mu mbeera eyo basanyusanga abantu nga bakubira endongo oba nga bakubira engoma mu mbeera eyo. Era nga omukulu Sereste Kasule ategeeza nti okusoma kwe konna yasobola okuba ate nga atambulira ku basalo olw'okuba nti yalina ekitone eky'okkuba engoma mu mbeera nga yasobola okuba ate nga etambula. Era nga Sereste Kasule ategeeza mu mboozi ye bwanyumya agamwagala ku 1979 yali aweze emyaka 11, myaka gya 1976 yali aweze emyaka 11. Awo ne yafunira mukyala we gwe bayita Neguya ku myaka Neguya yali ayina emyaka 8. Oyinza okwebuuza kyajja kiti ate abaana abato obudde obwo. Sooka owulire obudde obwo Sereste Kasule embeera nga yasobola okuba ate nga etambula, yali atambula ne baggalu guide. Kati nga Neguya oba mukyala w'oyo be baalinga baggalu guide nga bomanyi embeera y'okudeetinga myaka egyo egyedda bwe batambuza ensonga zaabwe mpola mpola. Naye ng'omukulu ono ye Sereste Kasule yali akuba ngoma. Era nga Sereste Kasule ategeeza nti omukulu gwe bamuyita Kadino Nsubuga yamutwala saidi z'Ekyankwanzi okuba ate nga atendekebwa ebivuga ebinnansi. Awo no kwe yasobola okuba ate nga afuna chansi okuba ate nga abiyigira ddala. Era nga yebaza nnyo Kadino Nsubuga obudde obwo yamuyamba nnyo okuba ate nga atambuza. Era nga Sereste Kasule ategeeza ng'akyali saidi z'Emitala Maria bwe waliwo ne bannaddiini abamuyambako okuba ate nga agenda mbigo okuba ate nga ayiga ebivuga eby'enjawulo. Awo no talenti gyeva, naye nga mu kusingira ddala yatandikira mbivuga wadde nga abantu abasinga tebamumanyi oboolyawo. Embeera nga esobodde okuba ate nga etambula. Omukulu ono balinawe baali bategese ekivulu oba baali bayitiddwa ku mukolo nga bagenda kuba ngoma. Awo no olutalo lwa Museveni lwabasanga, olutalo lwa Museveni lwabasanga nga bali saidi z'ebuwama bali ku mbaga, ne bawulira nti mu Katonga basazeeko. Abakulu bano basobola okuba ate nga tebadda. Omukulu Sereste Kasule ne banne baali basazeewo nga badda saidi z'e Masaka eno olw'embeera nti obudde obwo abayeekera baali abajjukira mu Katonga nga basazeeko. Sereste Kasule ategeeza awo nno basigala buwama mu mbeera eyo. Olutalo nga luwedde, omukulu ono Sereste Kasule ategeeza yasobola okuba ate nga asinga n'omukulu bamuyita Peter Balijidde yayimba akayimba kalike kutegeeza akagawalagana. Yayina ekibiina kye bayita Nkobazambogo obudde obwo, yamusinkana buwama nga balina ekivulu. Era nga Sereste Kasule yamutegeeza omukulu njagala kweyunga mu kibiina kino ndabe nga nange oba oli awo ntandika okuyimba. Sereste Kasule kyamutegeeza yamugamba nti ojja kujja mu Kampala onsanga eyo. Nga bamanyi nti obudde obwo wali tewaliiwo simu, omuntu yamutegeeza nti ojja kujja mu Kampala onsange ndi nakulabye wojja okuba ate ng'osanga. Embeera nga esobola okuba ate ng'etambula. Omukulu gwe bayita Sereste Kasule kwe kuba ate nga ziteekamu engatto n'ayolekera paka nakulabye. Olw'amaala amangi obudde obwo nga bw'omanyi yagenda mu kibuga ng'amanyi nti oba erinnya Peter Balijidde oba kizimbe
kumbe ekibuga kyali kinene nnyo. We yatuuka ennakulabye kwe kubuuza abantu ab'enjawulo nti Peter Balijjidde mumumanyiiko bannange amaalo n'ekyalo mu mbeera eyo. Peter Balijjidde teyamulaba, naye omukulu ono yasobola okuba ate ng'amanya nti omukulu ono ayinza okuba yamutuuza mu ddagala oba yamulimba obudde obwo mu mbeera eyo ye bw'alowooza. Era ng'omukulu Sereste Kasule teyasobola okuba ate ng'addayo n'agamba nti siddayo mu kyalo Gomba, n'alemerako. Kwe kubuuza ababooda ab'omutima omulungi obudde obwo abaaliwo okubabuuza wano abayimbi b'akadongo kamu bayimbirako wa, era abayimbi kwe kumutwala ku stage eyali awo mu paaka enkadde. Obudde obwo entebe gita singers awo ne yayina nga we trainingira mpola mpola. Era ng'omukulu ono Sereste Kasule ategeeza nti yasangayo omukulu gwe bayita Sulaiman Mayanja. Sulaiman Mayanja bamutegeera ye yayimba basiramu bannaffe ab'Oluganda. Aka akayimba akasookera ddala yali muyimbi omukulu Sulaiman Mayanja. Era yasanga n'omukyala gwe bayita Namatovu Catherine. Namatovu Catherine yazannya mu luyimba lw'essalambwa. Abajjukira oluyimba olwo essalambwa, omukyala eyali omufumbi w'oluwombo bw'oba omutegedde kati ye mukyala oyo eyamuyambako okumwanjulira omukulu Sulaiman Mayanja. Wabula wetuuka mu maaso ga Sulaiman Mayanja yamutegeeza munnange ebifo nga biweddewo olw'embeera nti obudde obwo entebe gita singers abayimbi baali bangi. Era ng'omukulu ono Sulaiman Mayanja kyeyamuyambako yamugamba wabula ngenda kukuyamba nkutwale nkulagirira bayinza okuba ate nga bakuyamba. Yamutwala ku Market Street obudde obwo ewali ekibiina ky'abannaffe ab'akadongo kamu kibayita Super Singers. Obudde obwo Matiya Luyima yali mu kibiina ekyo, ba Fred Sebata. Era ng'omukulu Sulaiman Mayanja yamukwasa omukulu gwe bayita Muzeeyi Zedde obudde buno mugenze. Yasobola okuba ate nga amutwala okuba ate nga amwanjulirayo okumwanjulirayo mu mbeera eyo nga bwesobola okuba ate nga etambula. Ng'amwanjuddeyo omukulu gwe bayita Fred Sebata yasobola okuba ate nga amukolako emikolo mu music ebeera demo oba interview. Nga bw'omanyi nti yali akuba bivuga, yali akuba ngoma, yasobola okuba ate nga akuba engoma ng'asobodde okuba ate nga agikubye bulungi omukulu Fred Sebata. Omukulu gwe bayita Sereste Kasule, omukulu wawo Sebata nakkiriza n'agamba nti sebo yagamba nti Junior. Awo no yamutumira n'erinnya Junior, Sereste Kasule Junior we lyavaawo mpola mpola. N'amutegeeza engoma eno wagiyigirawo okuba ate ng'ogikuba bw'otyo. N'amutegeeza ye buvubuka obeerawa, n'amugamba nva sayidi z'ebuwama. Sebata n'amutegeeza okimanyi tuyinayo ekivvulu eyo sayidi z'ebuwama, lwaki tetukusanze eyo? Embeera ng'esobodde okuba ate ng'etambula bw'etyo. Omukulu Sereste Kasule teyasobola kuba ate ng'aggwamu maanyi, yasobola okuba ate ng'atambuza endongo ye mpola mpola n'abantu abasobola okuba ate nga bamuyambako. Ng'asobodde okuba ate ng'atambuza ebintu bye Sereste Kasule yaliko mu bandi ez'enjawulo ezasobola okuba ate nga zamutwalaganyaako okuba ate ng'ayimba. Yaliko mu bandi gye bayita, waliwo bandi gye bayita Waka, ng'avudde mu kadongo kamu yasobola okuba ate ng'ayingira band music. Emyaka egyo egya bandi waliwo mu 1993 waliwo bandi gye bayita Waka Waka band, yali jazz band, yali ekubira side z'ebweyogerera awo nga ne ku Sheraton ekubirayo, yali ekubira abakungu ab'enjawulo bakuba nnyo, yakubirako eyo side zeyo, yakubirako waliwo bandi bagiyita Savannah band. Savannah band yo mwalimu Abudu Mulasi ne mu Cards yakubirayo, n'abayimbi ab'enjawulo basobola okuba ate nga bakubirako. Era nga omukulu ono yakubirako n'abakulu Kofi Olomide, Wiro Longomba, Kanda Bongoman n'abalala bangi nnyo, Sala Mwana bajjira wano mu ggwanga Uganda. Bano nno omukulu Sereste Kasule y'omu ku basobola okuba ate nga bakuba. Era nga Sereste Kasule ategeeza nti mu kuyimba kwe wayingira studio okufulumya oluyimba olwo Saasira ne Pojobu Kafeero wafulumiza oluyimba bayita Muvuka Munnange. Wabula ekyawukanako just studio nti yakolera mu Kasajja ate nga ye n'oli yakolera walala. Yembeera yasobola okuba ate nga etambula. Omukulu oyo gwe bayita Sereste Kasule oyinza okuba obadde omumanyi nenga asobodde okuba ate nga azadde bangi nnyo mu ndongo y'eggwanga Uganda, n'abaana asobodde okuba ate nga abazadde. Omukulu oyo gwe bayita Sereste Kasule goyinza okuba ate nga owuliddeko oba oliawo oba obadde tomumanyi, oyinza okuba ate nga omumanyi oba omutegedde mu mbeera nga bwesobodde